ababbi ba boda bali e Kampala wano bannange naye kirungi nti ate abagunde polisi yaffe n'ebitongole by'okwerinda naye ate nabyo tebitudde. Okuva ku last week ku Friday batandika okunoonyerezaako abantu banene ababbi b'amapiki era babadde bakikuttidde ddala bulungi okusinziira ku mukyala Rachel Kawala spokesperson wa Kampala Metropolitan agamba nti bakwasaganya wamu n'ebitongole by'okwerinda eby'enjawulo ne basobola okuba nti batandika omuyiggo guneeno ogw'okunoonya borders eziba zibbibwa. Kale mwekyo bafuna ba suspects 29 bweddu era basobola okubatwala ewali ebizibiti wano basangawo number plates ez'enjawulo ate ne basangayo spare parts za border kati bano wadde babbanga border ate ne bazitematema okubuzaabuza bazitematema kati ne batuuka kyovala ng'oluusi osanga border wano ku kitanka nga ya green ene mabega omuto ne gubeera gwa bbulu babibuzaabuza ereme kufaananira ddala eri gye babba ne number plate ne bazikyusa so basanze spare parts ne basanga ne piki ennamba gyoza wadde tebannabagitema dismantlinga so bakuta ba suspects 29 era bagamba nti omuyiggo gukyagendera ddala maaso katuseke tubeko omukyala Rachel Kawala ngengeri gye yabadde annyonnyola ate no mu nsonga ezo babadde wano muganzi lwazza ekatwe so yonna gye muli ababba amagundi amaboda baŋŋambyeko no ku bypass nayo temutudde bagenda banoonya bagenda kikola ate mulekeraawo mufune emirimu egy'okukola anti waliwo garaji ya boda kitegeeza ababbi baneeno bakwatagana ate ne baneeno abakola ki olumu n'okubanga nabo tebamanyi however babaleetera kikukakatako naddala ng'oli spare parts eziri used okumanya aboogulako ebintu babijjawa it is very important n'amasimu ekiyinza obutakujja kati ate amasimu ntera nnyo okuwa abantu amagezi lwakuba nti ate nabagamba zi London News the American News naba tebatandika okuteekamu batekamu ando yagamba London News kinganga batugamba ngatenkadde nti omanyi olutatuka time nti ngatenkadde z'engumu abantu batandika okugoza wakinga tubatandika kuziwamu obunga empya nga giwamu obunga ewere enkadde ngatte empya bagiyiwamu akawunga togulaba bakubugundi togulaba ku ngatte empya nga bagiyiyemu akawunga ngolozo ogudde ombuusa kati nze bulijjo manyi nagula nkadde bannange abana mulembe so it is very important okubeera nga wodiringa mu bintu ebyo omanye kigenda mu maaso kale tugenda kwetolola mwe twetololamu tujja kuba tudda naye nga tetunnagenda genda mu maaso kwera nga tobwatula bingo kodi eri *238 *238 bwe tukomawo alina namba y'essimu nga teri mu manyago eri mu manyagaani okimanyi nti musango awo tugenda okudda then n'omusibe w'eggwanga lino okero nayo olunaku olw'ejjo kooti yazzeemu okwongera okubanga ate etuula n'ebintu ebirala bingi nnyo bye tukyayina mu programu eno ya Sumula bwe twetolamu tugenda okubanga tutandikira. Good morning.